Weewaawo aliyo najjo sinziro okulaba Data TV nkwaniriza nnyo ndisava kini mayanja bulijjo lunaku lwa Lwakusatu kasita essaawa ekoona emu abasinga bakawulira kawungeezi nalirise eggolo limu kuba tugguse program totuuza bwongo waliwo yasonze ku mutwe ennaku zino bakutya katosonga ku mutwe woni balina bye balowooza birala nnyo bwasonga ku mutwe bantu bakati bagutya balowooza byogera ofulumya bya butwa bya busagwa naye totuuza bwongo program wano ku Data TV tukole sirima kwebaza mikono gyaffe abalanga naffe waliwo mukwano gwange Babula ali mu Central Bank bazeze enkolere bazze ne bajjukiza abantu Center Visa card ng'ogirina tokaaba business eganyi genda ku simu yo weewole yakasente milioni 2 maximum kasozizaayo mu mwezi gumu kiba kikukolera that is Central Bank our bank obyogirabidde banka y'ekereziya ffe twagizimba kodona ensonga eyo Central Bank is our bank yatuta abantu kulaba Afcon ate emikono gyange abalala bali ku simu Airtel batugabira simu sente zaweerere ku simu bano wolokosa paka lwokowa oli ku Airtel the smartphone network 4G speed internet tukyabonabona n'ebyo oba ogenze mu nsiko oba oli mukyalo essemuto oba ovudde bwamu mbekyekawuku n'ogenda wamwewa eri engulu eri obeera butereevu nnyo nkapiripiriti leputongo wonna intaneti weeri Airtel the smartphone network n'ebinkwano gyaffe abalala bangi nnyo abalanga naffe wano sijja bamenya omukuomu wala nnyo okulanga ne Data TV tukole ndini sava kini mayanja mukwano gwange menta tubuzeeko abatwala Data TV mwebala okutuwagira amanya by the way ennaku zino abantu bampita menta wamanya gwerabi amanya lino lyerinnya eriwamba lyeriwamba lya menta menta lyeriwamba gwe tubawulira abamu nga akyusa erinnya naga nti nze bangu naliwanika nga twala ekyo bampita kino bipolo bambi mwebala okutuwagira ate mwebala okuwuliriza omanyi njagala wali abantu abatugoberera benzudde njagala okubooge wali akatundu kali eyo kajjansi nakigalala nakigalala mu majani bali eyo tebatuuza bongo abakyala bakuba amayinja waliyo abasajja nga ba Alex chairperson abeeyo bonna nakigalala mbatumidde kajjansi waliyo abantu baffe bali e Dubai abakozi abaana bonna abali e Dubai bagamba program yaffe eri ku YouTube naye mune bagiraba twagala obeebaza okukola ennyo tubagamba mukole nnyo kiba kirungi okubonaabona emyaka 2 no saving a future yonna mukole nnyo manye obudde bwayo oluusi bwa bunyogoga ate oluusi bwokya nnyo naye mukole nnyo mukomewo Uganda temubeerayo mukomewo tuzimba amabichi Uganda is the best country tubawagira era tubasabira mukole nga bwe musavinga diaspora Dubai Saudi Arabia America basake mujje tukyuse ensi yaffe bajeyo n'amagezi togenda kukola kusitula bintu okusitula ebintu is a journey is a process bayigireko amagezi obayigireko work ethics obakolemu sente olete design okomewe Uganda tukyuse wali mukwano gwange omu bamita patience yagenda e Jordan n'amalayo emyezi 9 n'avaayo n'amagezi ge yali abbye ku musawo ag'okuddabiriza ensusu z'abantu n'okubalabirira ayinza okumeza enviiri mu kiwalaata so kati design gye yajja eri yagiteeka wano kati akolera wano so mumagezi ngaago sakayo waliyo n'emikwano gyaffe abali embalala neewunyiza mbalala si wano mukono embalala eri wansi hiki bali kushenyinayo karugaba gyali abasajja abakozi balima tebatuuza bwongo ensi gye twagala ogitwala bannaffe ab'ekalungu Masaka twagala okubeebaza mukole nnyo ensi eno okugikulaakulanya we need to work so tubeebaza mwenna n'abitundu ebirala mwenna abatulaba era abagala programu eno yateekebwawo okulaba nga tuzimba omugigi omupya ogutakaaba naye ogwekwatiramu kyemmanyi kiri kimu okunoonyezebwa kwakolebwa nti tosobola kubeera ng'okola n'oviiramu bwereere one time bwe kataligirya kola ng'omuddu olyenga omwami
Delta TV tukole gyokolera business gyetambulira nze olwaliro gye ntunudde tuze tutambula n'ebigambo nga bwa 5 6 2 tubuzaayo kimu bwe tumujjako ekyolwaleero tuba tubuzaayo kimu tuze twetegereza biki ebyonoona oba biki ebiyinza okulemesa omuntu okutambuza obulungi bizinensi yo biki ebiyinza okukulemesa twayogera ku nnaku ne twogera ku kiyitibwa obusungu n'okwesongoza n'onyiiganyiiga ebyo omuntu onoobeera nga walina kuwaza wekubagiza nzira nzibyagaana ne twogera ku okukyamuukirira nanyumira nnyo akatundu bwe yagamba nti menta bwe yagambye nti bw'okutte ku ssente n'otambulanga n'ensawo ogenda ogikwatako buli ku nkomerero gw'olabula omubbi nti oyo alina essente akati ogenda okumaliriza nga bakusaza ensawo ng'owooza babbi bagezi si bagezi gwe wasudde psychology w'okukyamu wakategeera kwako nagamba nti bw'oba toyina ssente obwo bwe budde obw'okufuna ideas bw'ozifuna oba oimplementinga byolowoozeza luli mu kusooka naye abakyamufu lwafuna ssente lwayiye okulowooza oba lwayiye ekyokukola nga bamuyingiza mu ddiiru adduka misinde kulwagenda okugula engoye lwagenda okukola ki watuukayo nga bamuguza bulawuzi awuliriza nakano waliyo omu yagenda mu kibuga ng'alina emitwalo aga agenze kusuubula yali tannatuuka namwowino ne bamuguza ekkooti 2 nga zitwalewa zeyagiridde mu program amukyamudde akyamusoolo ngula nti ekyesaze nga bakiguza nange musajja yanguza ekkooti nagenda okwejjukiriza nga ngiguze olina okubeera yali persuasive agamuseyenekotiruki ya sente entono ogenda okugiranga kwabuddeko 5 kali nolwaliro ntunulidde ensonga eri bweti omukwano gwe tusembeza ku mirimu gye tukolera oba omukwano gwe tusanze ku mulimu gusobola nagwo okutulemesa okutambuza obulungi bizinensi tugufuge tutya waliwo obuzibu waliwo laavu nyingi nnyo ayinza okuba laavungeri parento waliwo eya godi olyawo kati bwebanga teri ojja kusuna wonna otulage laavu ki eyinza okwonoona waliwo eyinza okutwala obudde bwe sente zetukola zonna mukama katonda mwagala nnyo kanzitwale mu kibbo ky'omukereziya nasiteeka eyo asiga olwasiga laavu sikuleta buzibu isi laavu mugazi ojjukira twayogerako ku laavu wano laavu agape laavu twagamba waliyo laavu erosi ene ey'okubeera ne girlfriend ne mukyamyuka ne mulya mane niwabeerayo agape eyakatonda niwabeerayo laavu gyennyina eri bazadde bange yanjawulo nnyo ku laavu gyennyina ali abaana bange laavu gyennyina eri ebisolo byange kubanga omuntu bw'obanga oli mulunzi n'oyingira mu faamu ye ey'enkoko n'osanga enkoko emunga efudde ennaku gy'ofuna oba enkoko zennyini engeri gye zikwaniriza nga zikulabye nazo zibina omukwano anti kati enkoko ate bwe zijja ne zikubojja ate gwe muli osanyuka n'ozisamba kati anti ajje kubojja bikoze ebojja olwala naye eba eyina bw'oba oyina laavu yazo eba ekutegeeza nti mukwano sinnalya enjala ennuma ombadde ndowooza eno mpeke ya kasooli kati laavu y'ebisolo laavu ya katonda laavu ya girlfriend laavu y'omutazanjawulo y'omwana laavu y'eggwanga laavu y'eggwanga kati nga twagala okusoosowaza abasajja baffe aba Uganda Cranes we are proud of you tubeebaza ne fufa ne government nabo n'abasupportinga bayina happiness gye batuwa batusitudde n'owulira kwegamba n'owatchinga omupiira n'onyumirwa oli ku bunkenke naye onyumirwa so laavu engeri gye twagalamu Uganda Crane yanjawulo so tugamba ofuga otya omukwano obutayonoona business remember business is everywhere business ebeera wonna twanyonyola business ekintu kyonna kyokola n'ofunamu amagoba
oba satisfaction oba okukusibwa n'omatira mu nti n'omatira kubanga waliyo ebintu by'okola nga tojja bifunamu kati naye ng'oyinza bifunamu mu maaso oba ng'olina satisfaction. Business twagamba eva mu buzibu, buli owali ekizibu waliwo omukisa. Omukisa wagala okusolvinga ekizibu ekyo olwo business ofunye. Kakati bwe tuba tutunuulira ofuga otya omukwano obutayonoona business kikaki mukwano ki njagala gwonna kuba mungi bingi zena business ng'ogikuttemu ogizanyiramu mukwano. Kale katutandike ku mukwano ogwa Katonda. Waliyo abantu abamu nga buli lwofuna ssente olowooza zigabe bugabi. Katonda tugamba tuyambe abanaku kampe abakalamojja kampe chaki kampe bino naye nga gwe kennyini tonnafuna foundation emala. Wali abantu bangi nnyo balemereddde okugenda mu maaso olw'okuba buli kasente ke bafuna bagaba bugabi. Walina olugabanguzo otyo ate nga mulina okwegendereza ennyo kati waliyo weevuze ezijja olya konvinsinga nagamba kino kituufu naye nga kiyinza okuba nga si ki. Ntera nnyo okugamba abantu buli kyokola kyonna beera guided n'amagezi agava waggulu. Era osobola okutuulira Katonda. Kati mu Africa sobola kyogera naye ebweru noyogera ekintu ekyo bagoba kubanga bo balowooza mbuno teri naye munda mu mutima gwo kiki ky'owulira bw'okola ekintu ne wejjusa manya waliyo engeri gy'okozeemu etali ntuufu. Kyova olaba tugamba balansi ebintu byenkanyenkanye kwegamba omaking sure kye twagala okugamba nti ekintu kyonna ky'okola oyina okusooka okwekenneenya. Waliyo abantu abeeyagala ennyo okusinga bizinesi zaabwe. Ng'owulya muli gwe weeyagala nnyo eyo nayo laavu selefu laavu n'osinga bizinesi yo olaawo zendya tululu zannemu okuteleka tokawulirangako zirye zinywe wana balikolezaabwe olaba lutalo byaleeta oweerowoozeza kunyusiza business kakati lutalo bw'ayimba oluyimba olwo waliwo nedda oluyimba lwagambanga nywamu walume mubbi abaga kiki nyina akakadde kamu kankalye baddugaze emmeeza ate n'otegendereza nti bw'okontinuinga ngwa buli sente gy'okola ogirya wetta because waliyo abantu abandibadde abagagga naye ne bafa olw'okuba engeri gye beeyisaamu. Onywa nnyo omwenge n'olya embizi n'olya embuzi tokola exercise ogenda okulaba nga ofunye pressure ofune cancer. Weeyagala nnyo n'oyisa wewandika ate abamu Katonda abakuba omuggo atandika okweyagala ennyo n'akola ssente talina puroguramu erengera wala agenda okutuuka mu ssente waati ng'afudde. Kati teweeyagala nnyo ofuga otya omukwano ogutayonoona omukwano ogwo nagwo guyinza okwonoona bizinesi ako kategeera oyinza okwonoona bizinesi kuba bizinesi kumpi yeggwe yes bw'ovaawo bizinesi yo teriiwo. Kati ate kankubuulire bizinesi omanyi twagamba enjawulo wakati w'obugagga n'ennaggagga. Obugagga obeera ne ssente zo bw'ofa n'ofa nazo. Naggagga abeera ne ssente ze n'azireka ku mulembe ku mulembe n'abazzukulu ne bazisanga. Kati ng'Abayindi bizinesi eyange si yange ya muzzukulu. Eyo ye modo yaabwe Abayindi. Eno bizinesi gye nkola si yange ya muzzukulu. Ne bana batuwola ensimbi wano batugamba tuzibadiza myaka 2 kitegeeza batereka abazzukulu baabwe. Kakati waliyo laavu gyowa abaana laavu y'omwana wajja kudduuka eyo yanjawulo nnyo. Omwaka switi omwagala nnyo toyagala mukozesa toyagala mukuluusanya. Ofuga otya omukwano obutayonoona bizinesi
waliyo bizinensi ezigudde ng'olwedde abazadde bafudde bwe pa omwana n'agikwata n'egwa kubanga engeri gye tubakwatamu teyatereera mu bizinensi tagimanyi n'abyonoona laava eri yaliwo netemusobozesa kuyiga kubanga tulina okuteekamu waliyo kalisaaki akakolebwa nno nti abaana b'abagagga abasinga bazadde baabwe bwe bafa tebayongerayo mu maaso mu butetenkanya naye ekyo kijja olw'okuba omuzadde yalowooza okwagala ennyo omwana kwe kumuwa ice cream okwagala ennyo omwana si kumulimisa okwagala ennyo omwana si kumukozesa ayina kutuulaawo maidi najja n'amukolerera mukubanga gwe wakola kati yo omwana alowooza that life is easy simple like that ejja kyekyo kati ogenda okulaba oyonoonye generation y'obugagga bwo obadde n'ente obadde n'edduuka obadde olina faamu zo bw'oba byatandika okutunda omwana tomututteeyo kuziyiga kuyiga bwe bitambuza kati gwe bw'ovaawo yo olw'okwamanyi life is simple ng'atandika simple we ng'atunda simple we ng'akutula laavu gye wawa omwana neereetera obuzibu bizinensi yo waliyo n'abalala nga bakyali balamu omwana omuteeka mu dduuka n'alirya n'alisuula n'agenda mu drugs kwegamba omwana n'omulera nga kwegamba omumazeeyo omanyi life eno katonda yagikola bw'ofuna ebintu ebitali bya level yo ogwamu amaanyi waliwo byabikasuka nga bijje kakati gwe omuntu najja n'agamba mukulu kiyini oli ku TV wano njikuweredde bwereere gwe oba ogikulira emmotoka ya bwereere nkuwadde faamu 10 kati osigala kola n'olya nga oweddeyo kati abaana babamalayo nga bakyali kati okolaba omwana that's why you create drug addicts abagenda mbiragalalaga kubanga atuuka ekiseera nga takyayina kimusanyusa buli kimu alaba weekiri kyeyandiyaniiza akifunye nga nagamba kanoonye obulamu obwekwesanyusa kyova olaba tugamba bw'oba oyagala omwana muweeko doozi ntono bw'aba agenda omanyi mpulirayo n'abazadde abatwala abaana abalina abaana mu masomero n'amuwa obukadde 2 agende nabo as pocket money musimba omutwalo abonewone n'ogwo ayige nti olaba laavu eyinza okwononera future y'abaana bwana aba ne sente nyingi lwaki asoma ajja kusoma lwaki asoma waliwo enkola ginalaba eri mu seminary mu maseminary yo bw'otwala ebyokulya bino bituuti parkingira abaana bisikuiti emberenge simanya biti byotwala ku ssomero babawe wiiki egi okubirya ne biggwawo ate mubirya mwenna bwe bikulemberawo bigabire banno biveewo kati bw'otoba akawunga ettaamu ennamba lumu ogamba mukama singa nnyamba mu bulamu bwange lumu nenkola sente nja okulya embuzi nnamba ng'oyina oyayawesetinga naye gwe omwana n'omusetingira n'ayita mu nsi nga talina kintu kyonna kimuwa motivation. Most people their success will depend on 2 things. Either nga bayita mu nnaku nnyingi nnyo n'agamba siriddayo neyevuma embeera eyo siriddayo kwebika lubugo oba ng'omukisa gumujjidde n'atambula. Kati ate bano abazadde beerabirabo gye baayitira ne bagamba kati omwana ye ebintu byonna byangu n'otomanya nti omwonoona future eyo laavu ebimbijja eyo omwana n'omubiibiita eyo noona bizinensi zo bw'oba ovuddewo eyinza nekutandikirawo biki ebyonoona laavu tuze exploring omanye abantu abasinga bamanyira abeegi abasinga gye balowooza eyajangu onkweko jangu namuwasibiri naga nti essimu zizino twalamu gy'oyagala ali mu dduuka lya ssimu zatunda twalamu gy'oyagala kakati eyo laavu eyo endalu gye twagala okuddako eyo laavu eyabazonto because let me tell you ebintu ebyo byonna bya mutawaana nnyo tobizanyisa. They are called emotions. Emotions. Emotions, these are strong feelings. Katonda yatukola buli muntu alina emotions. Masanyalaze. Kati ate emotions ezo bwe zijja buli muntu osobola okufuuka zonto.
emotion ya love bwejja oyinza okufuuka zonto oba wasoma oba tewasoma obeere w'amagye omukazi agamba teeka wali kikombati kyo tondetera kimundu kyo wano jako kombatiyo nojja nga weewombeeza ow'ennyota toleeta nnyota mu laavu ozireeta otya tojja kuduumirira eno si Battlefront kwegamba oletse ekigambo kya zonto kikulu nnyo mu emotions zonna zetwogedde n'okukwatibwa obusungu oyinza okufuuka zonto osanga omuntu obw'obuvunaanyizibwa bwe bamunyiiza n'akanula amaaso ne weebuuza n'ogamba ono ye bannange ye muntu ng'ozonto wadde osanga omuntu akyamuka n'akaaba ne yeeyambula nga sanyu obana byonna kakati tugamba bw'oba onookulaakulana manage your emotions so ne love ne bw'obeera ng'oli mu laavu tofuuka zonto wepimako waliyo omusajja yagenda eyo e Mombasa n'agenda mbu afune laava n'azontowala yagenda okukeera ku makyanga buli kimu bakitutte oteekwa okubanga ogyoli naye ng'otunula waliwo ennaku ezo gwe baŋŋambye newuunyiza nga musajja omukulu mujafudde lwalaavu ekyo tekyewuunyisa jafudde let me tell you ekyo tekyewuunyisa ezo zonna emotions Katonda yazikola era bwe zijja bw'oba tozimaneginze oyinza okufa okutya okwagala okwalaavu okunyiiga okukyamuka okubeera n'ennaku bwe bikugwako bw'otobikontrolinga ofudde kyova olaba ensi zonna ez'omutawaana awo kwezikubira abantu kwezikubira population babateekamu fiya bw'olengera oli ng'avudde Osaka n'asala busazi n'agenda mu North Korea ng'ate bulijjo bwe beesojja obanga beeyogerera omanya alina kyabala kituufu olwa ali ku design alumba ali ku design ate by the way ebintu eby'omutaana ng'oyagala okumanaginga business wakyaliwo ka research kenkula okunoonyereza oteekwa okuyiga okukwataganya ebintu ebyo bye twogerako olina okuyiga okukwataganya emikwano akunyiiza bakwegejja omukwata akunyiiza akunyiriza ki sirina kunyiiga na kiini olw'okuba wanyiiziza alina okunyiiza ate mmale tutandike mu maaso because kiini mwagalako kimu kulaba nga tutambula ffenna noyinza okusanga omuntu business partner wa mutawaana omunyigidde emyaka gyonna mwawukanye okujjako nga kukoze kintu kinene nnyo kyova olaba nze bapolitician mbatya beevuma ate ogenda okulaba beekutte mu ngalo oyinza okwika mu myaka nga 10 politician yali eno ate ogenda okulaba ng'ali eno asala eddiiro kwegamba bamanyi ati ey'okumanaginga abantu teweemalaayo Leta TV tukole kasooke tujjewo ebirango by'abakama baffe tukole ku ssente tuddingane n'ekitundu kyaffe ekyokubiri tovaawo katujje